Hallelujah. Kati awo ne bw'otuula era nga wakamala okutuula nga n'entebe tennabuguma bulungi, erinnya lya Mukama libazibwe. Otuuse mu Danyeri essula y'omukaaga n'olunnyiriro olusooka. Tusoma Danyeri essula ya 6. Daliyo yalaba nga kirungi okukuza mu bwakabaka ab'amasaza 120 abali bonna obwakabaka bonna, nga waggulu waabwe eriyo abakulu 3, omu ku abo nga ye Danyeri. Ab'amasaza abo babalenga omusolo mu maaso gaabwe, kabaka aleme okufiirwa. Awo Danyeri oyo n'agulumizibwa okusinga abakulu n'ab'amasaza, kubanga omwoyo omulungi ennyo gwali mu ye. Era kabaka yali alowooza okumuwa okufuga obwakabaka bonna. Abakulu n'ab'amasaza ne balyoka banoonya ensonga enesinga Danyeri mu bigambo eby'obwakabaka, naye ne batayinza kulaba nsonga newankubadde akabi, kubanga yali mwesigwa. So ne watalabika mu ye kwonoona kwonna newankubadde akabi. Awo abasajja abo ne boogera nti tetugenda kulaba nsonga enesinga Danyeri oyo bwe tutaligiraba eri ye mu bigambo eby'amateeka ga Katonda we. Awo abakulu abo n'ab'amasaza ne bakuŋŋaana eri kabaka, ne bamugamba bwe bati nti, Kabaka Dayiro obenga omulamu emirembe gyonna. Abakulu bonsatule ab'obwakabaka, abamyuka n'ab'amasaza, abakungu n'abafuga bateesezza wamu okuteeka etteeka lya kabaka n'okulagira ekiragiro ekinywevu, nga buli anaasabanga Katonda yenna oba omuntu yenna ennaku 30 wabula ng'asabye ggwe, ayi kabaka, alisuulibwa mu mpuku ey'empologoma. Kale ayi kabaka, lagira ekiragiro ekyo, osse akabonero ko ku biwandiiko ebyo, bireme okuwaanyisibwa ng'amateeka ag'Abameedi n'Abaperusi bwe gaali, agatajjulukuka. Kabaka Dayiro kyeyava assa akabonero ke ku biwandiikiddwa n'ebiragiro. Awo Danyeri bwe yamanya ng'ebiwandiikiddwa bissibwako akabonero, n'ayingira mu nnyumba ye, era amadirisa ge gaali gagguddwawo mu nju ye nga goolekedde Yerusaalemi. N'afukamiranga ku maviivi ge emirundi 3 buli lunaku, n'asaba ne yeebaza mu maaso ga Katonda we nga bwe yakolanga edda. Awo abasajja abo ne bakuŋŋaana ne basanga Danyeri ng'asaba era nga yeegayirira mu maaso ga Katonda we. Ne balyoka basembera ne boogera mu maaso ga kabaka ku kiragiro kya kabaka nti tewassa kabonero ku kiragiro, nga buli anaasabanga Katonda yenna oba omuntu yenna ennaku 30 wabula ng'asabye ggwe, ayi kabaka, alisuulibwa mu mpuku ey'empologoma. Kabaka n'addamu n'ayogera nti ekigambo ekyo kya mazima, ng'amateeka ag'Abameedi n'Abaperusi bwe gaali agatajjulukuka.
ne balyoka baddamu ne boogerera mu maaso ga kabaka nti Danyeri oyo ow'omu baana ab'obunyage bwa Yuda takulowooza, ayi kabaka, newankubadde ekiragiro kye wassaako akabonero ko, naye asaba emirundi 3 buli lunaku. Awo kabaka bwe yawulira ebigambo ebyo n'anyiiga nnyo, n'ateeka omutima gwe ku Danyeri okumuwonya, n'azibya obudde ng'ategana okumulokola. Awo abasajja abo ne bakuŋŋaana eri kabaka ne bagamba kabaka nti, tegeera, ayi kabaka, nga lino ly'etteeka ery'Abameedi n'Abaperusi, ndi tewabanga kiragiro newankubadde etteeka kabaka lyanyweza egiriwanyisikika. Kabaka n'alyoka alagira, ne baleeta Danyeri ne bamusuula mu mpuku ey'empologoma. Kabaka n'ayogera n'agamba Danyeri nti, Katonda wo gw'oweerezanga bulijjo oyo anaakuwonya. Ne baleeta ejjinja ne baliteeka ku mulyango gw'empuku. Kabaka n'alissaako akabonero ke ye, era n'akabonero ak'abakuumi be, ekigambo kyonna kireme okuwanyisibwa eri Danyeri. Olw'e18 kabaka n'alyoka agenda mu lubiri lwe. Ekiro ekyo n'atalya mmere, so tebaamuleetera bivuga mu maaso ge, otulo ne tumubula. Awo kabaka n'akeera nnyo mu makya, n'agolokoka n'ayanguwa n'agenda ku mpuku ey'empologoma. Era bwe yasembera ku mpuku awali Danyeri, n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ery'ennaku. Kabaka n'ayogera n'agamba Danyeri nti, gwe Danyeri omuddu wa Katonda omulamu, Katonda wo gw'oweereza bulijjo ayinza okukuwonya eri empologoma. Danyeri n'alyoka agamba kabaka nti, ayi kabaka, obenga omulamu emirembe gyonna. Kabaka wange yatumye malayika, Katonda wange yatumye malayika we n'aziba emimwa gy'empologoma ne zitankola bubi, kubanga mu maaso ge nalabika nga siriiko kabi. Ne bw'oyimirira, Mukama yeebazibwe nnyo. Bwe zibanga engalo z'okubaza Yesu. Mukama yeebazibwe nnyo. Obubaka Omwoyo Omutukuvu bw'alina ku lwaffe olwaleero buli self explanatory, bwennyonnyola bwokka. Kale zingenda kwogera ebigambo bitono. Omulimu ogusinga obunene Omwoyo Omutukuvu amaze okugukola, okuyita mu byawandiikibwa. Ngambako nti amiina. Njagadde okujjukiza ng'Omukristaayo okulokoka ko walokoka. Bameka bali wano nga walokoka? Walokoka? Nze kujjukiza bujjukiza ebyo olede byosiŋŋaaniddwa ng'omanyi, byendowooza nti oluusi otera obyerabira nekikuviirako okubeera frustrated kubanga obyerabira. Olugendo lw'Ekikristaayo terwawukana nnyo. Olwange terwawukana nnyo nalulwo, olwa Pawulo terwawukana nnyo nalwa Peetero, gundi bye yayitamu tebyawukana nnyo nagundi bye yayitamu. Bwe tusoma ebya Danyeri kyangu nnyo okutegeera ebibyo. Siwulidde? Ngambye bwe tusoma olugendo lwa Danyeri kiba kyangu nnyo okutegeera olugendo lwo. Bwe tusoma olugendo lwa Yusufu ow'omu Bayibuli oli ow'endagaano enkadde, aya gwe baatwala e Misiri, tusobola buli nnyo okutegeera olugendo lwo lw'otambula, kubanga tukkiriza Katonda omu, twakkiriza Katonda omu. Amiina. Enkola ze tezitera nnyo okwawukana, principles ze tezitera nnyo okwawukana, bitera okufaanagana. Kye mwagalako era waali mukubiddeko mu ngalo Katonda oyo mu linnya lya Yesu. Kubanga ebyaba ku Yusufu wangi, ebyaba ku Yusufu bisobola okweripiitinga olwaleero ne bikubaako. Era gwe buli lw'obisoma bikugumya ne bikunyweza n'otegera butya bw'onootambula. Ebyaba ku Sadraki, Mesaki ne Abeduneego bikyukamu katono nnyo ku ebyo ebyaba ku Danyeri. Ebyali ku Dawudi bikyukamu katono nnyo ku ebyo ebyaba ku Pawulo oba muyite Sawulo ow'omu ndagaano empya. Tebitera nnyo okwawukana. Era Bayibuli egamba nti abo byababaako wangi ffe tusobole okubisoma, tusobole okubitegeera, bisobole okutugumya buli lwe tubiraba tumanya olugendo lwaffe bwe lufaanana. Era nnyina amawulire amalungi gy'oli
nti newankubadde nga waliyo abaalemererwa naye ate waliyo abaawangula. Era olw'okuba nga waliyo abaawangula naawe ojja kuwangula mu linnya erya Yesu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ekimu ku bisiŋŋaanibwa mu lugendo lw'ekikulisitaayo bakiyita persecution, bakiyita okuyigganyizibwa, bakiyita okukyayibwa, whether you like or not. Bayibuli ga nti ensi bwebakyawanga temwewuunyanga kubanga kunze kwe yasookera. Toddangaawo ne weewuunya nnyo ng'ensi ekukyayi, n'olema n'okulya emmere, n'obulwa n'agaseka, n'obulwa n'otulo. Nali simanyi na kumanya ate kati abantu bankyaye bukyayi. Nali simanyi na kumanya ate nali simanyi balina okunkyawa. Wasoma Bayibuli kiggwe, wasoma eriwa vasoni kije wasoma yakugamba nti bagenda kukwagalanga nnyo 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 nnyo. Wasoma eriwa? Nze yange gye nsoma eri clear. Etuuka n'oga nti banaabakubanga, banaabavumanga ku lw'erinnya lyange, banaabasuulanga ne mu makomera, banaabawayirizanga. Kiki kye bataayogera kitali gwe kyoyitamu olwaleero? Kiki wayisemu kye bataayogera? Era bwe nkusinga n'onakuwalira olene ku bintu ebyagwedde okuwandiikibwa mu Bayibuli, nze gwe neewuunya kuba ntegera butegeezi nti olabika gwe nogisoma togisomanga. Bw'oba toyagala nseene ku kyawe va ku Yesu. Kola otya? Kuba ye Yesu agambye nti ensi olabanga ekukyaye totawaananga kuweewuunya. Tegeera butegeezi nti bwe yali etandika projekiti ey'okukyawa yasooka kukyawaani ye. Kati ate oyo gwe baakyawa ate gwe gwe wayingiza wamusembeza n'omuteeka mu bulamu bwe. Buli ensi ekutunuulira bw'eti erina kyetayagala ekikulimu. Ne muganda we asobola okukyukira, ne maama we asobola okukyukira bw'abanga ky'olina si kyalina, ne taata we asobola okutabukira, ne bwe mwaliyonka nga mwali balongo asobola okutabuka. Kasita kibanga ekikulimu si ekimulimu. Mundaayo mulimu amaanyi malala, nemuye mulimu malala. Naye akukyawa naye tamanyi lwaki akukyawa. Tamanyi ekimuli eri munda kyekikukyawa, ye si yakukyawa. Kyobula nga tulina okusonyiwanga abantu bonna mu linnya lya Yesu, kubanga bambi abamu babeera bubezi ba victimu. Abamu babeera bubezi ba victimu nga naye ali awo kyaliko si naye takimanyi. Ekimulimu nga kyekikola kitya? Ekimulimu nga kyekikukyawa. Erinnya lya Mukama libaze. Omusajja wuuno gwe tusomyeko olwaleero bamuyita Danyeri. Tutegedde nti ensi erina okukyawa, ensi erina okuyigganya, naye fubanga nnyo bagenda okukuvunaana nga gwe toliiko kivunaanibwa. Ekyo kinazo okugamba. Kwa kuvunaana, okukyawa n'okuvunaana kuli mandatory. Bajja kukyawa era bajja kuvunaana. Naye fuba nnyo, kingambire naye bakulina nti guno gwe mutego olwaleero, fuba nnyo bagenda okuvunaana nga toliko kivunaanibwa. Kubanga saagala weeyambisa ekyo kyenjogedde nti balina tuyiganya, balina tukyawa. Kati n'oluggo olyoka ogende otandika okwevuluga ogende andi bagamba tukyawa ate kati banankyayira bwereere kankolere ddala ebinankyayisa nakyo kiggwe. Nedda eyo si standard ya kikulisitaayo. Omusajja wuuno gwe tutunulidde olwaleero bamuyita Danyeri. Omwami ono yali Muyudaaya, naye mu kiseera kino Abayudaaya baali baabawamba nga baabatwala e Babuloni. Era wetwogera omulembe guguno bagutulaze gwali mulembe gwa kabaka Daaliyo. Daaliyo yatutumuka nnyo, yava ku levo y'okubeera obubezi kabaka n'afuuka emperor, kubanga yali afuga empire number, Babylonian empire. Naye nno n'akuza bakabaka, ensi n'agisalaasalamu ebibajjo kuba yali nnene nnyo, n'agisalamu ebibajjo bamuyambeko okugifuga, abantu abalala bamukuŋŋanyize n'emisolo. Mu abo be yalondera omuvubuka Omuyudaaya gwe muwulidde obulungi gwe bayita Danyeri. Wadde ali Babuloni Muyudaaya naye bamulonze bamutadde mu sisitimu afuga, kubanga teyaliko kyakunenyezebwa mu maaso ga Katonda. Ate ne Katonda luli bwe twali tuwuliriza enjiri yasembayo okuwulirwa,
twawulira ensonga lwaki Katonda abantu abamu abaganya ne babatwala e Babuloni. Akuganya oluusi ne bakutwala nga si lwa kabi naye nga mulimu ekigendererwa ky'obwa Katonda, nga Katonda ayagala kweyanjulira abantu beeyo e Babuloni abaali batamumanyi okuyita mu gwe batutte e Babuloni. Kampulira nga nti amiina. Kati Daniel y'omu ku be baatwalayo agenda ayolesa obukulu bwa Katonda, kubanga ab'e Babuloni baali tebamanyi Katonda, bamanyi bifaananyi, basinza lubaale, basinza bikatonda emiti, bikatonda amayinja. Katonda n'aganya bwe baali bawamba Abayudaaya be bajja e Yerusaalemi ne batwaliramu ne Daniel n'abali abavubuka abalala basatu be twayogerako luli, Saddaki, Mesaki ne Abedunego. Daniel n'emu yagendera nga si lwakuba nti yasobya, ako nako njagala nkajjeyo. Bamujja e Yerusaalemi bamutwala e Babuloni, si lwakuba nti yakola atya? Mulokole gamba ndi wangi. Si buli embeera lwekuwamba nti oba wasobya. Mulokole lekerawo okwesalira emisango, kubanga ekimu ku byokulwanyisa Setaani byasinze okukozesa okukuba abaana ba Katonda kwe kubabeeza wansi w'omwoyo gwe bayita condemnation, spirit of condemnation, omwoyo gw'okwesalira omusango. Buli kaseera buli ekikubaako ne weenoonya, buli ekikubaako nogamba bakiki oba nakola ki oba Mukama namukola ki oba namwonoona ntya. Buli kaseera bamukwenenya ku Mande, ku Lwokubiri, ku Lwokusatu, ku Lwokuna, ku Lwokutaano kwenenya. Mukama ndabika nyina kye nakola gwate naalituuse ntya mu mbeera eno ku January, mu February mpaka December. Ye talisaba, taliragula, talyogerako bigenda mu maaso, abalira mu kwenenya okutaggwa buli kaseera, aba yeesalira omusango. Setaani n'amukuba n'ateeka wali ng'amugamba olabye era olabika Katonda wamwonoona. Ate kino kyaze kitya? Ate kino kyaze kitya? Abaayi, si buli lw'obeera ne challenge mu bulamu bwo nti obeera wasobya. Waliwo challenge lwezijja, waliwo challenge lwejja nga eyina bubeezi weekutwala, ng'egenda kubeera stepping stone gw'obeereko owolaga. Oluusi ng'erimu okwagala kwa Katonda, oluusi nga Katonda alina waakutwala. Ani ampulira ngambeko nti amiina? Ate wulira, challenge tesoose kujja gy'oli. Goloza Mukama wo Yesu ku lunaku lwe baamukwata yali akoze eki? Si buli lwofuna ebikulumba nti olwoteeka okuba wasobezza wayonoonye. Ogwo nagwo omwoyo olina ogukutula guve ku bulamu bwo, kubanga abaana ba Katonda abasinga omungi gubawamba nnyo mwoyo gwakwesalira musango. Ate oluusi basiŋŋaana n'abaweereza ababuyabuya. Munansonyi okukozesa ekigambo ekyo, nnoonyeza ekirala nkibula. Bw'asiŋŋaana omuweereza omubuyabuya nga yamulinaanye bayamuluŋŋamya mu by'omwoyo bayamusumba, Bible knowledge nga naye ntono, buli ekimu baakamugamba olabika olina kye wakoze, olabika olina kye wayonoonye, tolaba akatulututtu ako, Mukama alabika yakukuba. Yongera weenenye, yongeramu amaanyi nnyo nnyo weenenye. N'obyenenya ne biggwayo, bwemala okugwayo ne weenenya ebya kitaawo, ne weenenya ebya nnyoko, ne weenenya ebya jjajjaawo, ne weenenya ebya bajjajjaawo, ne weenenya ebya Idi Amini, ne weenenya ebya Ssekabaka Mwanga Muteesa, ne weenenya ebya Sawulo. Bayibuli yonna n'ogyenenyeza n'ogimalayo, naye era n'osigala nga tosumuluddwa, kubanga olaakinga knowledge, kubanga oli mu buyabuya. Sinagambako nti okwenenya kubi, naye bw'omala ng'okwenenya n'okkiriza ndi weenenyeza, ate kkiriza n'okukkiriza nti naye Katonda akusonyiye. Amiina. Kkiriza ndi Katonda akoze atya? Oleme kulivinga in fear, kubanga obutakkiriza ndi Katonda akusonyiye bukubeeza mu fear eya buli kaseera. Tobeera na confidence mu Katonda. You can't walk and talk like a child of God. You cannot believe in yourself. Tobeera na confidence. You can't believe anything you can't believe God for anything. Buli kaseera obeera mu condemnation. Abantu abamu ebintu ebibatuddeko olwaleero, ebibatuddeko ebibaganya okugenda mu maaso, kibi oba bibi yabikola mu mwaka gwa 76 nga ne Yamini yafuga, naye yagaana okwesonyiwa, teyeesonyiwa. Bw'abanga awanika bw'ati emikono okusaba, Sitaani namugamba teeka emikono wansi. Tojjukira nga wajjamu olubuto mu 76, teeka omukono wansi. Sinagamba nti okujjamu olubuto kyali kirungi, naye bwe weenenya emyaka 20 agayise era Katonda takusonyiwanga. Lwaki buli kaseera oliko ekyo? Ayi Mukama, era mbadde nzize omujjo ayajjamu olubuto ku mulembe gwa Amini. Ayi Mukama onsonyiwe, ayi Mukama nalujjamu nga nkyali mu primary. Abaayi, onoosaba ddi ebirala? Onokkiriza ti Katonda n'ayogera naawe? Tolina na confidence. Nvuddeyo kampulira ngambako nti amiina. Si buli lwofuna challenge
nti oba wamaze kusobya ekyo abalokole mukiyige abaana ba Katonda mukyeteekemu. Waliwo challenges ezijja ng'ekigireese kukujja w'obadde ekutwale w'otabadde. Challenges are stepping stones. Abantu bano bombiriri bafuna challenge. Abatambula obulungi ne Katonda bafuna challenge, bafuna ebibasoomooza. N'abatambula obubi ne Katonda nabo bafuna ebibasoomooza. Naye bwe bijja olw'ebigendererwa eby'enjawulo. Eri abo abatambula obubi bwe bafuna ebibasoomooza biba bizze kubawanula we bali, bibateeke wansi we batabadde, as a punishment, as part of the consequences. Babonerezebwe olw'okusobya ku baasobya. Eri abatya Katonda, abatambula obulungi ne Katonda, bwe bafuna ebibasoomooza byo biba bizze bawanika, bibajje we babadde, bibateeke we batabadde. Nolwekyo nyina amawulire amalungi gy'oli nti ebijja gy'oli nga bikusanze oyimirire bulungi ne Katonda binaakuwanikanga bulijjo mu linnya erya Yesu. Eryato lya Nuuwa, enkuba yatonnya. Enkuba yatonnya ku mulembe gwa Nuuwa. Naye bwe yatonnya n'esisinkana eryato lya Nuuwa. Mu lyato mwalimu Nuuwa ne famire ye abaali batambula obulungi ne Katonda. Enkuba n'ezikiriza buli kiramu ekyali ku nsi. Enkuba yatta abantu bonna abaaliwo. Amataba gatta ebisolo ne gatta ebinyonyi ne gatta abantu, buli kiramu ekyali ku nsi kyasaanawo. Amazzi ge gamu agatta bali abaali batatambula bulungi. Amazzi ge gamu, amataba ge gamu agatta aboonoonyi. Ge mataba ge gamu agasitula eryato. Okubangalo oba ozisisiriza. N'olwekyo ebinattanga abalala gwe binaakusitulanga busituzi mu linnya erya Yesu. Ebinazzanga abalala emabega gwe binaakutwalanga mu maaso. Ebinaateekanga abalala wansi gwe binaakusitulanga mu linnya erya Yesu. Era bwe bibanga bijja, sanyukira Mukama, jaguliza Mukama. Ani awulira ngambeko nti amiina. Bw'olabanga bijja, sanyukira Mukama, jaguliza Mukama. Ogende Mukama, ate ekyo nakyo kizze, kirabika bwe kizze, ekyo ekigenda okunsitula, kye kigenda okunnyimusa, kintwale we sibadde mu linnya erya Yesu. Amiina. Yesu yafiira ku musalaba, si wewa? Niyo olunaku lwe yafa waliwo n'omubbi yafiirako. Omusalaba y'omubbi gwali gumutwala Magombe, nga Yesu omusalaba gumutwala ku mukono ogwa ddyo gwa Katonda Kitaffe. Kumpi Yesu olunaku lwe yafa ne Yuda lwe yafa. Ye Yuda yali afa lwa bubi, nga Yesu afa lwa bulungi. Ye Yesu yali approaching ekitiibwa kyatabeeranga mukko. Obuyinza bwe yafuna awo tebwogereka. Amaanyi ne levo gye yagendako teyogerekeka. Naye nga ye Yuda ali mu kukka. Gwe kye weetaga kiri eki? Tambula bulungi ne Katonda, oleme kuba ng'oliko ebyokunenyezebwa. Kati mpaayo akadakika nkubulira enjiri y'olwaleero. Onookampa? Kama ebazwe? Sitole mugiwulidde, saagala giddamu eri y'emabega. Muwulidde nga Danyeri abadde atambula obulungi ne Katonda, challenge emulumbi. Bamuwayiriza ebigambo, bapolootinze, bamulidde mu lukwe, bamukyaye, bujja bo bakutte. Mu kubanga kabaka nambemu yali amukuzizza n'atakoma ku kumukuza, but the king was considering to make him the king of those kings. Ngayagala mutwala waggulu abeere supervisor ow'abaana abakulu b'amasaza bano. Bano nekibagwa mu katuli bagamba, akasajja tekatuliawo kana akayudaaya, ye omuntu nga yajjirwa kajja mpolampola ne maama katusanga wano ne kakano kagala fuuka kakulu kafaate. Ne batula mu kakiiko kaabwe ak'ebbalibbali, ne bagenda mu kakuuni, ne bagenda mu kakiiko, ne bagamba ne mujje tulabe, temujja kusobola mu Yudaaya, mujje tulabe tukoze tutya. Tulina okunoonya engeri gye tumussa, tulina okunoonya engeri gye tumussa akakkane.
ab'engeri ng'eyo babaayo buli kaseera basula tebeebase nga buli kaseera bapoloti nga babuuza tumussa tutya ng'ayitiridde ng'atususseeko ng'agenda mu maaso ng'asusse ng'ayabudde nga tetukyamutegeera. Ebibatisa no tebiba binene. Bw'ogula akamotoka bakatya, bw'osima omusenyu gw'ennyumba bagutya, ne bw'okola ekiviiri bw'ekiti bakitya. Ebibatisa tebiba binene. Bw'obaga ngenda kwanjula batya, bw'obaga ngenda kuwasa batya. Balowooza nti okulaakulanye ennyo kubanga bagenda kuwasa. Ne bapoloti nga ne bateesa bagamba tumussa tutya, sajja ng'ayabula, kazi ng'ayabula. Ne bagamba naye mwategedde nti ayina feva nnene nnyo ewa kabaka. Kati kye tuba tukola mwakitegedde nti tunoonye bye tumuloopa ewa kabaka, tumutege enguzi, tutwale akabaasa k'enguzi tukamuwe nga sente zirimu tuzirambyeko. Awo lunaatuuka nga wakamala zimuwa bajje bamukwate nazo abeere ng'awedde. Kyova olaba mulokole gwe olina okutambulanga nga weegendereza. Abateesa okusikambula gy'oli bayitirivu, abagamba tumuwanulayo tutya bayitirivu. Sikulimba ebikuyiga bingi naye waakiri byali kuyize ne bikusiŋŋana nga naawe toli mulumbugu, nga naawe toli mukyakunenyezebwa, nga naawe bane mumpulire abaagala okukoleeza mumpulira, abaagala okukoleezaako omuliro waakiri baali kusanze nga tewatoba petulooli. Ebyagala okukoleezaako omuliro leka bigende okukoleeza ng'ate petulooli teyakuyiikidde. Kubanga ate ekyagala okukoleeza ate bwekisiŋŋana nga ne petulooli yakutobeza, okwata ennaali naawe ne weewuunya. Sikulimba kubanga ate nawe kikusanga watobye. Leka bagezeeko ng'aleeta akabiri nti tekakola, aleeta akabiri nti nga tekakola. Lwaki? Kubanga otambula bulungi ne Katonda. Babateesa bangi, abapoloti nga bangi, abalumwa emba, abalumwa obugigi, abanyiivu bangi, n'abaseka abamu babeera tebaseka. Sikulimba Bayibuli ne bamunoonya oba n'amuyita, bamunoonya ne bagamba tuyite ku nguzi tumusindikire obuwala n'abubuuka. Ne basindika enguzi n'agibuuka, ne basindika bino n'abibuuka, buli kye basindika kyabuuka, mpaka ne batulansi ne bagamba ono omusajja muzibu, togenda mukwatira mu kintu kyonna kitali kya butuukirivu. Okujjako bw'oba onookwata Danyeri ng'onoomukwata n'omuvunaana omusango gw'obujeemu, kye mukola mumukwatira mu mateeka ga Katonda we, mu ebyo ebya Katonda we oba ojja mufuna. Singa oteekawo etteeka n'ogamba tewali kusaba, olwo Danyeri oba ojja mukwata ng'alimenye. Kubanga byayagala tubimanyi. Ayagala kusaba, ayagala genda mu lankyawa, ayagala kusitula Bayibuli, ayimba, agenda mu night prayer. Mwebyo mba muteeka amateeka mu ebyo mugambe tewali kuddayo kukwata Bayibuli, olojja kuba omulina. Muteeke etteeka nga ligamba tewali kuddayo kusaba kiro, olojja kuba omulina. Naye bino ebirala tojja mukwatira mu bwenzi tayenda, ebyo ebyokwenda yabivaako. Wangi lika ne Sitaani akuweera obujulizi nti waliwo by'otakyakola mu linnya lya Yesu. Bw'aba ayiiya kale ayiiyize mubiri eby'obutuukirivu bwo, kubanga ebyo byo Katonda anaakulwaniriranga mu linnya lya Yesu. Era bwe baakola nga bagenda nga bawandiika kiteekateeka, bagenda eyo manyanga mu law reform nga batuula nga bawandiika ekiteekateeka ekyengerigeri kiri awo, bagamba mwategedde bwe tuba tunakwata Danyeri byakkiriza bye bino. Akkiriza ki? Danyeri tasinza kirala kyonna kitali Katonda. Tuyitaawo kati ffe tugende tujjajjatte kabaka tumuwaane lugambe obeera omulamu oli wakabyo kabaka magulu nnyondo kyucu lukoma nanta ffe tumugambe kabaka tuteekewo ennaku 30 nga zakusinza gwe wekka gwe basinza, ate akusinze omutego gumukwate. Ne bamanya nti awo tujja kuba tumulina nga bagenda bawandiika kiteeka kyabwe. Omanyi bakabaka tebawandiika mateeka, bapulezidenti si be bawandiika mateeka, basayininga masayininge bambi, ate olusi bagasayininga kiro nga bakooye nnyo. Nalino balireeta kiro nga bali kukusa nga bagamba ssebo tubadde twawandiseyo etteeka lino twakulowoozezaako nnyo ne tugamba naye munnakabaka ogenda kuweebwa otya ekitiibwa mu ssaza lino abantu bonna babeere nga bakumatira. Twali no bwe twatudde nga bwotulaba abakungu abanene abasatu tugamba tuwandike etteeka nga ligamba ti omwezi guno abantu baleme kufunamira mulala yenna wabula gwe kye tukwetaagamu kiri eki signature iwaka. Kabaka nga naye ayiwako basiiba bayiwako bakabaka babeera bakooye. Bapulezidenti basayininga amateeka ekiraga ebikwangala nga yalikoze yalina kyagenderera.
era kyobola abalokole mwe mubanga mulina okusaba ennyo mu linnya erya Yesu. Kuba kati eggwanga lino liraba lirumbiddwa ebiteekateeka by'otawuliranga nako ng'ebisinga bungi bitagetinga kkanisa, bitagetinga baana ba Mukama byangerigeri. Ojja biwulira ebiteeka tozuukanga ku makya n'owulira ne weewuunya nti erya Boston baali sayininze, teweewuunyanga. Ate tolowooza nti abakulembeze babaamu n'omukono ogw'amaanyi. Bano abali pushinga bali emabega bokka be balitegeera, be bamanyi kye bagoba, amasava agaliriko ke balyamu be bakategeera, ani abasasula basponsa be babamanyi, naye bwe babagamba ku pushinga tteeka lituuke. Muyina n'okusabira ennyo abakulembeze. Kyokola Bayibuli egamba musabirenga abafuzi abafuga. Lwaki? Bali mu bikemo buli dakiika, bali mu mitego buli dakiika. Tayinza kumanya bigenda mu maaso mu nsi yonna yonna n'abimanya, ebimu bamukolera bikolere. Baleeta ebiteekateeka ebyebikwanga ne bagamba teekako wano omukono, naye nga bakipushinga be bamanyi kye bakifunamu. Amala kusayininga ne bamugamba nti ero ne wasayininga lyali litegeeza kino nti lyero kyerade ligamba. Naye ku luno bwe gwali kabaka ng'ayiwako omukono etteeka liwagira mbu basinzenga ye. Era bano olwalifuna be pa ne bagamba kiwedde, ne balisaasanya mu kooti zonna, ne bagamba kati Daniel awedde. Kubanga tukimanyi ng'oyo Daniel tasobola kufukaamirira kirala kitali Katonda. Daniel lwabimanya yakeranga kugulawo nzigi ze, esaawa lwaweranga lankyawa zaava dda. Bwe zaaweranga lankyawa Daniel ng'agulawo amadirisa ng'ayolekera Yerusaalemi asize Katonda wa Isirayiri ye gwategeera obulungi. Nabano tebabanga wala nga bali abamuleekeza baleekinga baketta, era lumu bamusanga guddewo amadirisa. Ye teyakyusa, yasigala akola byateekeddwa kukola. Bamusanga guddewo amadirisa ng'ali mu kusinza, osinzibwe Mukama Katonda wa Ibulayimu, owa Isaaka, owa Yakobo. Ne bagamba tukukutte, owedde nti nkoze eki, nti osinza Katonda omulala, ate nga guno omwezi twaguterawo kabaka ika yasinzibwa, owedde. Nga bamusiba ku njegere. Jjukira etteeka lyali ligambye nti omuntu yenna anaakwatibwa ng'asinza Katonda omulala asuulibwe mu kinnya eky'empologoma zimulya. Ababi bapanga ekintu kyabwe nga bamanyi ne wa gye kinaggwera. Tobola bamulokole gwe olina okusabanga ennyo mu linnya erya Yesu. Abantu bapanga ekintu okuva gye kyatandikira ne gye banaakiyisa nga bamanyi ne gye kinaggwera. Weewuunye n'ekibonerezo baakiwandiikamu muli, n'engeri gye banaamukwata baagiwandiika, n'etteeka ly'anaamenya baaliwandiika, n'ekibonerezo ne bakiwandiika, ne bagamba kati wanaawedde tatuwona. Nyina amawulire amalungi gy'oli. Banaapanganga ne Katonda anaapangulunanga. Gamba nti amiina. Gy'otali Katonda anaakubeererangayo. Gye bateeseza nga toliiyo Katonda anaabeerangaawo n'abaoli abateesa. Banaabipanganga n'abipangula mu linnya erya Yesu. Nga bakwata Danieri nga bamugandise kabaka omusajjawo yali yesusa okulimenya. Yalimenya nti eririwa lino liwakamala okusayininga. Twagamba omusajja mujeemu nnyo oyo n'ogaana. Musajja muzibu mujeemu nnyo amanyi Abayudaaya. Kabaka gwe tunategeera Bayudaaya. Bayudaaya babeera bantu bazibu, bamputtu, balugezigezi, bazibu tagonda. Guno tumukutte ali mu kusinza Katonda omulala. Kabaka etteeka lya sayininze lya Kimeedi na Kiperusi. Mu mateeka g'Ekimeedi n'Ekiperusi kabaka amamala okusayininga etteeka terikyuka. N'ayali sayininze limukwata, ne mukazi we limukwata, n'abaana be libakwata. Terittira muntu ku liiso sigeganaga mu Agafirika. Liri baba balikoze nga lyawedde. Ku luno kabaka bamuleetera mawulire musajja wo alimenye nti eririwa lino liwakamala okusayininga. Ekibonerezo kigamba ki? Kinnya kya mpologoma gy'asula. Asula mu kinnya, tumusuuleyo zimulye. Tumusaaliddwa nnyo akoze by'okumenya etteeka eryo. Kabaka mbu n'anoonya engeri gy'amutaasa naye nga talaba ate engeri gy'amenya tteeka, kuba bw'olimenya ate oba okoze bubi nnyo. Nga bakwata Danieri, nga basiba kandooya, nga basiba bujegere, nga bamuwalaawala guluba mu kinnya kya mpologoma gwe puu. Baali baaziteekayo mu mpuku nga baazirumisa enjala okumala ennaku nnyingiko teziryanga mmere. Abaazirumisa enjala nako kaali kagenderere, baali bamanyi kye bakola. Baamanya nti mu bbanga nga lya nnaku 7 Danieri ajja kuba amaze okumenya etteeka lino. Kati empologoma temuziwa mmere.
zimwetegekere yagenda okukola nga appetizer. Owulira ababi bapangira ddala obubi bwabwe ne babupanga ne buggwa. Katonda ono yatutaasa ebintu ebyo bye bapanga nobiraba tetubiraba nako notutuukako tebitutuukako nobimanya tetubimanya naye tekitegeeza nti tebiriiyo bibaayo babipangira oluusi eyo mu nzikiza ne bifiira eyo nga gwena okutegera totegedde. Kyova olaba olina okwebazanga Katonda nga basuula Danyeri mu kinnya kya mpologoma. Katonda ono yeewuunyisa mwana nga asobola okubalekera ddala ne bategeka etteeka ne balireeta ewa kabaka ng'aliraba. Kabaka n'alisayininga nga Katonda alaba. Ne balumya empologoma enjala nga Katonda alaba. Katonda n'akuwa kaleji n'osinza Katonda wa Isirayiri ng'era alaba. Ne bajja ne bakwata nga Katonda alaba. Ne bakusiba ku njegere nga Katonda alaba. Ne bakunyugunya mu kinnya ky'empologoma nga alaba. Awo nga bayiseewo bulungi nnyo. Naye kyakola Katonda n'akusookayo eri munda mu kinnya ky'empologoma n'azibuza appetite. N'akola atya? N'azibuza appetite. So nga gwe kye wabadde osabira mu kiseera we bakwatidde wabadde osaba waakiri bakyuseemu, waakiri bakusonyiwe, waakiri bagaana okusuulamu, waakiri kabaka akuddiremu, waakiri kabaka akusonyiwe, byonna nga bw'obisabye ne bitabaawo. Nga Katonda agambye eyo yokka si engeri gye ndokolamu, waliyo n'engeri endala ze ndokola. Kati kabaka muleke akole buli kyayagala okukola, leka bakuleete mu kinnya ky'empologoma kubanga njagala kubalaga nti nze Katonda ayatonda empologoma. Okuba ngalo oba ozisiisiriza. Nze Katonda ayakola atya? Njagala beeyanjulira. Katonda bw'aba ayagala okweyanjulira abantu abamu wajja kuleka gwe wabeerewo ebikubaako. Ebyo ebikubaako okuyita mu byo Katonda yeeyanjulira abantu abamu abeerage nti nze Katonda. Era n'ekuluno bwe gwali yabaleka bulijjo ne bakwata Danyeri ne batwala ne basula mu kinnya ky'empologoma. Bo ne bagenda eka ne balya sausage ne ambaga. Naye kabaka teyeebaka. Bayibuli egenda kabaka n'ateebaka. Kiki ekyamugaana okwebaka? Teyalina bulangiti, teyalina mifaliso, teyalina ssuuka, teyalina buliri, teyalya kyaggulu. Kiki ekyamugaana okwebaka? Katonda yamubuza otulo. Abakwepankirako Katonda ajja babuza otulo mu linnya erya Yesu. Yamukutte ye yamusuddeyo. Lwaki teyeebaka? Weebake nno anti obuliri obulina weebake wa yasula kimulumiriza. Omusajja oba twasuddeyo waaki? Bagundi bano be bambuzaabuziza, bagundi be babindeetedde. So nze nabadde nga ayagala okugaana. Omusajja yajja tuteekako ekikolimo eky'obwerere kubanga omusajja yabadde mutuukirivu ate n'etteeka limu bamukwatidde. Abagundi be baalireeta ennaku ezo kirabika era ndoza baalireeta ndoza era baalireeta batayiminga ye nga babaza ye kati bankozesezza balabika babadde n'empalana zaabwe. Ekizibu kye bande kabaka bye yasula alowooza ebyo wammandoza bamuseetinze, wammandoza bamubaziza. Kabaka otulo ntubula yakeera ku makya agende akebere ku ntaana manyanga ku mpuku naye nga omanye ekiri ku mpuku. Danyeri gwe baasudde mu kinnya ky'empologoma ng'ali muli ali mu kulya breakfast nazo. Ateeka okuba yazisabisa, n'aziyigiriza okutendereza, n'aziyigiriza okusinza Mukama, n'aziyigiriza obuyimba. Ali mu kinnya kya mpologoma. Yakoze kwaya nazo bali muli munda. Otulo bwe twamukwata n'aziga nti mwebake mweteekewo sikubasaze na mufaliso kati gwe weegatte naye weeteekewo mbakolemu omufaliso ze nange neebakeko ku tulo. Ali ku mpologoma yeebase. Abalabe be balowooza mbu zaamulidde dda ne zimumalawo. Ye ali mu mpologoma azeebaseeko nga mifaliso. Waliyo awulira mugamba ebisembayo nve wano. Abazikusuulamu banalowooza nga ntizaakulidde dda naye nga gwozeebaseeko mu linnya erya Yesu. Abalabe bo
banaabanga balowooza nti ekyo kibaleese kyakumazeewo dda naye nga gwe oli mu kyo munda mulimu owulirira emirembe egitayogerekeka nga tekirina nakyo kyakukoze mu linnya erya Yesu. Gamba nti amiina. Kabaka n'alyoka ajja ng'otulo tugaanye n'alingiza mu kinnya ky'empologoma n'agamba Danyeri mwoli. Kaakati omuntu gwe wataddeyo eggulo wamutaddeyo aliibwe ate lwaki omuyita? Yaliiriddwa muveeko. Kitegeeza ki? Abantu abo bamanyi nti Katonda wanjawulo ku waabwe. Beewuguusa bwewuguusa naye bamanyi. Bagezaako oluusi bugesa naye nga bamanya. Ababi bamanya nti naye Katonda we wanjawulo ku waffe. Naye omusajja oyo mukazi we tumuyingira naye mumugendeko mpola. Katonda we wanjawulo bamanya. Gwe ate singa baali tebamanya kiki ekyakeeza kabaka gyakebere mu mpuku? Wataddeyo omuntu empologoma zimulye. Empologoma mweziri. Enjala yabadde eziruma. Mwazirumya enjala ennaku 7. Kati okeberamu ki? Kitegeeza beewuguusa Katonda wo bamumanyi nti wanjawulo ku waabwe. Kabaka n'alyoka ayita Danyeri mwoli. N'amugamba nti owangaale ayisa abasajja mwendi muno. N'amugamba wawonye nti era nga bwe kiri bw'okirowooza era nga bwe kiri ekikuleese kuba era mu mutima gw'okimanyi nti empologoma zino zaabadde tezisobola kundya naye Katonda wange yanoonyezaako akabi n'atakola atya. Kyenavudde gamba mulokole bwe ziba teziikulye. Live a life that is blameless. Teeka omukono waggulu gamba nti ayi Mukama nkwebaza olw'ekigambo kyo. Ntegedde ng'eri abo abatya Katonda ebibalumba biba bizze batwala mu maaso. Aboonoonyi ebibalumba biba bizze kubassa. Amataba agatta abalala eryato lya Nuwa gaaliwanika buwanisi. Mu linnya erya Yesu mpa amaanyi okuyimirira ne wakati mu kugezesebwa neme kukwegaana neme kutya neme kutiiririra neme kuvaako sigale nga nkukkiriza nga ndi w'amaanyi nga ntya Mukama era ayisebo nzijjuza omwoyo gw'omutukuvu ompanguze buli ekimidde mu maaso gange era menyaamenya enkwe zonna Setaani zapangapanga zimenyeemenye ziremeseremese zigaanire ddala lemesa buli bikola Setaani lwampangidde luleme kulaba mukisa mu linnya erya Yesu. Nange neeyama n'atambulanga naawe n'atambulira mu butuukirivu n'atambulira mu bwesigwa n'atambulira mu kukkiriza n'atambulira mu mazima mu linnya lya Yesu. Amiina.